Tom ye musajja eyasooka okuteeka emmoroka 10 ku kkubo 10 omulundi gumu n'aziteeka ku kkubo n'aziwa abadereva era ensi yonna neyanamira negamba Tom ne batandika ozituuma sizize naye ng'ekyamazima Tom wagenza okufiira nga abantu bakkiriza ye muntu gwe nkoleddeko mu bakama bange bonna nga ye mukwano gwange nga ntwalanga muganda we oba omwana gwazaala kale nfiiriddwa nnyo. Eka tusabe Allah ata tugumye n'abaana kubanga abaana ba Tom abamu bato naye Allah tusaba agumye abaana babasigadde nabo abawe n'amaanyi. Bwe nali nfiiriddwa maama wange mukwabya olumbe yasituka y'omu yekka mikwano gyange yavaayo nampa ente 2 mukwabya olumbe lwa maama wange nakatemwa emmonde naye mpulidde nga begamba mpulidde ennaku n'okunyolwa okw'amaanyi ddala. Tuviiriddwako muganda waffe tata waffe abadde omusika wa famire ya Kaaya yonna abadde mukwano gwaffe Tom abadde ye buli kimu waffe abadde ampabula mbadde muwabula. We have lost a gallant omusajja omulungi gwatasobola kuzikawo. His cows which totaled around 20,000 black and white cows fed these people I think for about 2 or 3 years. Government eyinza otuyamba netusasulirako era tukubira His Excellency gyali ti omwana we Kaaya yafudde mu ddwaliro batubanja $3 million kati balance